mukama oku janga joli onazeno saigo. Hallelujah. Ogu singanyona ompise mukama ogu janga joli onazeno saigo ogu singanyona ompise mukama oku janga joli onazeno musaigo oku singamyonda ompise mukama oku janga joli onazeno musaigo oku singamyonda kazije Yesu kazije joli naza no musaigo singamyonda kazije Yesu kazije joli naza no musaigo singamyonda. Abalungi abagalwa balamusizaako nnyo nate mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo, omwana wa Katonda oyo abeerera ddala omulamu, gwe twakkiriza ne tugamba nti tusazeewo okutambula naawe, tusazeewo okukwata olugendo luno olw'obulokozi lwe twatandika nga bangi ku ffe tetumanyi wa gye tulutandikira, era nga bangi nnyo ku ffe tetumanyi wa gye lugenda kuggweera. Ekisa kya Katonda ne kitubeera okulabika nti nno olugendo luno tutambula nalwo. Nkwanirizaako nnyo nnyini ddala mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo, omwana wa Katonda oyo abeerera ddala omulamu. Kitaffe omulungi, twagala okwebaza nate olw'akadde kano akalungi k'otugerekedde ffe okubeera maaso go, okulabika nti tugenda kwogera ebigambo bino eby'obwakabaka bwa Katonda mu linnya lya Yesu Kristo, omwana wa Katonda oyo abeerera ddala omulamu. Nkwanirizaako nnyo nate, njagala kujjukiza olunaku olw'olwaleero lwakusatu ennaku z'omwezi amakumi abiri mwezi gwa musanvu mwaka 2022 omwaka gwa Mukama waffe Yesu Kristo, nga tukyalindirira okudda kwe, essuubi ery'obulokozi eddamu. Amiina. Njagala kujjukiza nti oli ku Just Gospel Media Uganda YouTube channel, wamu ate n'emikwano gyaffe abali eri ku Facebook channel era Just Gospel Media Uganda, ate era n'emikwano gyaffe abali wali ku WhatsApp channel eya Just Gospel Fellowship Center. Mukama wakyatukumiddeawo, Katonda wabanga ayogeddeko naawe okuyimirirako naffe ku nsonga z'obuweereza. Tuli mu kuteekateeka okulabika nti tuzimba ekkanisa eno mu ggwanga lyaffe wali eri Uganda.
tulabike nti nabo abali eri tugasa obulamu bwabwe. Nkwanirizaako nnyo abali mu Saudi Arabia, abali mawanga ag'enjawulo, mwenna mbalamusizaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, omwana wa Katonda abeera ddala omulamu. Njala kutegeeza nti tutandise butereevu. Wiki eyaggwa tulina ensonga ze twali twogerako nga tulaba ebirooto Danieri bye yaloota mu Danieri 7 olunya olusooka paka olw'omusanvu ng'aloota ng'alaba ensolo ennya ezaali zikiikirira amawanga agali ag'enjawulo, oba ziyite kingdoms oba ziyite empires. Ne tujja nga tutambula yoga paka ne tutuuka ku ggwanga eryokuna, ensolo eyali esemberayo ddala, era ensolo eyo ne tugitunuulira nga ye Roma olunaku olw'olwaliro. Era njagala kujjukiza nti Roma eri mu kukola kye bayita revival, eri mu kweddaabulula, eri mu kwezza bujja, ekomawo nga ensolo eri eyokuna eyasemberayo ddala. Jjukira nti guno omulembe gwe tuliko gwe mulembe ogusemberayo ddala Mukama waffe Yesu Kristo alyoke akomewo. Onaze n'omusaayi gwo ogusinga. N'olwekyo bw'abanga gwe guno omulembe ogusembayo ogwa Mukama waffe Yesu Kristo okudda, ate nga eri ensolo esemberayo ddala ku nsolo Daniel ze yalaba, ensolo ey'Omuroma yesemberayo ddala. N'olwekyo Roma olunaku olwaliro gye tutunuulira nga ensolo egenda okuvaamu, oba eggwanga oba kiyite kingdom egenda okulabika nti evaamu ebintu bibiri, evaamu Antichrist ate era nga yegenda okutongoza kye twandiise false prophet. Jjukira Bayibuli eno bw'ogenda mu ndagaano empya mu kitabo kiri eky'okubikkulirwa etunuulira ebintu bibiri. Omukulu Yokaana byafuna mu kwolesebwa ali ku kizinga wali Patumo, Mukama waffe Yesu Kristo ng'amubikkulira ensolo zino eziri mu kitabo eky'okubikkulirwa. Mukama yebazibwe. Amulaga ensolo bbiri nabajjukizaako, era mbajjukiza nti mwabalaba episode ezo ziddiringana mukitegeera nti tutunuulira Antichrist awamu ne false prophet. Muganda waffe Yokaana yebe yasobola okulabika nti ayolesebwa, ye ate ebirooto bye tebyetoololera nnyo ku mawanga, wabula byali bisinga nnyo kwetoololera ku bintu bibiri, false prophet awamu ate ne Antichrist, omwoyo gw'omubi ogw'obulimba ogusomesa ebyobulimba. Yagutunulirako nnyo n'agwogerako n'agulanga n'agulagula nti gugenda kubeerawo mu nnaku zino ez'oluvannyuma. Mukama waffe yebazibwe. Ate era ne giri emyoyo egyaba Antichrist, era ne Antichrist yennyini oyo awakanya Kristo agenda kuba alabisibwa. Mukama yebazibwe nnyo. So nkuvuze ne nkulaga nti awo we tuli era awo we tutambulira, awo tugenda okusooka tutambulire. Nzikiriza Katonda nti mu wiiki eno tuyinza okumalayo ensonga ya Antichrist, kubanga mbajjukiza nti Sitaani azimbye empagi ziri bbiri zagenda okulabika nti nno asumbuyirako ensi eno. Empagi esooka y'empagi eyitibwa Antichrist, empagi ey'okubiri yeyitibwa the false prophet, nga Bayibuli bwe tusomesa mu Befeso 2:20 nga tutegeeza nti twazimbibwa ku musingi be batume ne bannabbi Kristo, nga ly'ejjinja ery'oku nsonda ery'omuwendo. N'olwekyo ne Sitaani naye azimbye obwakabaka bwe naye nga buzimbidde ku misingi ebiri gyokka. Musingi ogusooka gwe gwa Antichrist, oguddako gwe gwa false prophet, kubanga bano bonna Antichrist ne false prophet baweebwa amaanyi okuva eri ogusota ogunene ogw'edda oguli mu bunnya obutakoma. So n'olwekyo njagala kutegeeza nti bye bino ebiseera bye tulimu, bye bino ebiro bye tulimu, we weetaagira okulabika nti nno amaaso go ogakuuma nga moogi nnyo. Sigenda kulwawo nakulwalero, kanzije butereevu tugende mu kigambo kya Katonda. Gwali okumpi ne Bayibuli yo weetegeke, osobola okukwata awowandiika oba osobola okukwata Bayibuli yo n'obikula ebbaluwa ya Yokaana esookera ddala olunyiriri olw'okuna
Mukama yebazibwe. Osobola okusoma 1 John chapter 4 ojja kusoma from verses 1 until 4 awo tugenda okutandikira. Nkiddamu Yokaana ebbaluwa eyasookera ddala essula yakuna olunyiriri olusookera ddala paka olunyiriri olwokuna. Katukomewo. Bayibuli esomesa olw'obudde tugenda gezaako okudduka emisinde. Jjukira nti ate ku Facebook tulinayo emisomo egigenda maaso, okuyigiriza okugenda maaso, ate ne YouTube. Amiina. Mikono gyaffe abandiyagadde okulabika nti obaako ekibuzo ky'obuuza okusabako wamu naawe ojja tutegeeza mu komenti awo, tujja kuba tukwatagana bulungi nnyo naawe. Ate osobola okushyalingako ne munno n'abaako kyayiga mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amiina. Bayibuli esomesa abaagalwa temukkirizanga buli mwoyo, naye mukemenga emyoyo obanga java eri Katonda, kubanga bannabbi ab'obulimba bangi abafuluma mu nsi. Kakati ojja kwetegereza nti Bayibuli etunuulira nnyo era eri nnyo bwerinde ku nsonga eyitibwa eya false prophets, bannabbi ab'obulimba. Mukama waffe Yesu Kristo nabo yabatulabulako. Yali Matayo 24. Amiina. N'abatulabulako bannabbi ab'obulimba era agamba nti bangi bagenda kukyamizibwa oba kiyinzika ne mu balonde. Mukama yebazibwe nnyo. Kati bannabbi ab'obulimba bagenda kubanga bakyamya bangi, basituka bangi, bagenda kuvaayo mu bungi, boogera ebigambo ebitiisa, boogera ebigambo abantu babikkirize batwalibwe, kubanga era Bayibuli esomesa Mukama waffe Yesu Kristo akutegeeza nti oba nga kiyinzika ne mu balonde. Kakati kyova olaba nti olunaku olw'olwaleero omulabe Sitaani ateeseteese ebintu bingi, ateeseteese Bibles nnyingi ezigenda okujja abantu ku mulamwa, ateeseteese conferences nnyingi nga bw'ozituulamu owulira ddala nga z'abalokole, ateeseteese amakanisa nga ga bulimba, ng'omwoyo ogulimu mu kanisa ezo gwa bulimba, omwoyo gwa bubbi, omwoyo gwa bufere, naye nga byonna ng'olese obubbi n'obufere ng'omwoyo gwa bulimba. Mukama waffe yebazibwe nnyo. Ekyo kye tuyita false prophet, omwoyo ogw'obunnabbi ogw'obulimba. Era Bayibuli etuwoninga ne ku mwoyo ogw'obusomesa ogw'obulimba. Leero mbadde nina omwana gwe mbadde ndibeetinga naye ayina gy'ava mu buweereza obumu, naye ng'obuweereza obwo nabwo bwa bulimba. Kakati n'aŋŋamba nedda, olunyiriri lugamba luti, mu nnaku ez'oluvannyuma Katonda ayogedde naffe okuyita mu mwana. Kakati nnaku zino njagala kutegeeza Katonda takyayogera mu birooto, ayogedde naffe okuyita mu mwana. Ne mugamba okijjawa? N'aŋŋamba Bebulaniya essula esooka n'olunyiriri olwokubiri, bw'etyo Bayibuli bw'esomesa. Naye ng'ate ayogera ebigambo ebyo ayina gwe yabiwulirako, era nga gwe yabiwulirako y'oyo atwala obuweereza bwe waabwe, y'oyo omusomesa omukulu alimu. Okategeera? Kakati akagambo katono nnyo ne kakyamya ebintu bingi ebiyitirivu. Tugenza okumaliriza nga mu butuufu awulira ayagala ttaka limumire, olw'ensonga nti ekigambo kyogera birala ate yasoma kirala. Olunyiriri lugamba Katonda yayogerera, ate ye agamba Katonda ayogedde. Kakati ekyo kyokka ne kikyamya ebintu biyitirivu. Kiki kyengezako okutegeeza nti mu nnaku zino obulimba bugenda kuba bungi, naye Bayibuli esomesa nti temukkirizanga buli mwoyo, naye mukemenga emyoyo. Puliriza mukwano gwange, si buli njiri egenda okuvaayo nti dduka nayo, si buli bigambo by'owulira nti yingiza tereka, ebigambo biyingize sengejja.
byowulira nti bizimba obulamu bwo bitereke, byowulira nti obulamu bwo bw'omwoyo tebina kye bugattako suula. Lwaki? Kubanga omulembe gwe tulimu, ennaku zino ze tulimu z'ennaku enzibu ennyo ezitakkirizikika ku bigenda mu maaso. Mukama yebazibwe. Tujja tuuka mu maaso eyo tubalage sitaani system ye gyali mu kuzimba ekwatagana ku 666 n'ebirala ebigenda mu maaso. Naye tugenda mpola nga tubalaga Antichrist ono, enteekateeka ye gy'alina na buli kimu ekigenda mu maaso mu nkambi zaabwe. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Kakati Bayibuli esomesa nti tweyongerayo mutegeererenga ku kino omwoyo gwa Katonda. Buli mwoyo ogwatula nga Yesu Kristo yajja mu mubiri nga guvudde eri Katonda. Tukaddemu, buli mwoyo ogwatula nga Yesu Kristo yajja mu mubiri nga guvudde eri Katonda. Oyinza okwebuuza ekibuuzo nti yiyi waliyo enzikiriza egaana nti Yesu Kristo teyajja mu mubiri? Abo batabbuliiki. Kakati bwe babeera nti abo batabbuliiki, naffe eno wuliriza ekigambo kino, oyinza obutasobola kusangayo bakwasi ba Bayibuli nga bagamba nti nga bawakana okujja kwa Yesu mu mubiri. Of course, buli akwata Bayibuli n'agiwanika mu bbanga akkiriziganya ebigambo bino nti Yesu Kristo yajja mu mubiri, n'azaalibwa mu kiraalo. Omusajja yali ayitibwa Yusufu n'omukyala atamanyi musajja. Ekyo buli omu akimanyi. Teri n'omu asobola kugaana nti Yesu Kristo teyajja mu mubiri. Buli muntu akkiriza akwata Bayibuli nti Yesu Kristo yajja mu mubiri. Naye olunyiriri lutugamba mutegeererenga ku kino omwoyo gwa Katonda. Naawo mutegeererenga ku kino omwoyo gwa Katonda. Kitegeeza nti omwoyo gwa Katonda oguli kwabo abatali babi oba ababi. Now agamba nti buli mwoyo ogwatula nga Yesu Kristo yajja mu mubiri nga guvudde eri Katonda. N'olwekyo kiba kitegeeza nti ne kakande yennyini omulimba, ne gundi oli gw'otegedde, n'oweeri wali w'otegedde, ne wali waggulu w'otegedde, kasita babya bavaayo ne baatula nti Yesu Kristo yajja mu mubiri, basi kiba kiwedde. Kiba kitegeeza nti batuufu, kiba kitegeeza nti omwoyo oguli ku bo gwa bwa Katonda. Nedda. Mukama yeebazibwe nnyo. Mukwano gwange mpuliriza. Omwoyo, Bayibuli esomesa nti mutegeererenga ku kino omwoyo gwa Katonda. Buli mwoyo ogwatula nga Yesu Kristo yajja mu mubiri nga guvudde eri Katonda. Number 1, buli mwoyo, kino Bayibuli kyesomesa, buli muntu, buli nzikiriza ekkiririza mu Kristo naye nga teyimiridde ku musingi gwa Kristo na bulokozi bwa Katonda, ogwo omwoyo guba teguvudde eri Katonda. Ogwo omwoyo guba guvudde eri magombe, ogwo omwoyo guba guzze kukyamya bantu. Nkiddamu, Yokaana ebbaluwa esookera ddala, Yokaana ebbaluwa esookera ddala, olunyiriri olwokuna, essula esookera ddala, essula yakuna, olunyiriri olusookera ddala, olunyiriri olwokubiri, tukkirira mpaka wansi. Olunyiriri olwokubiri lugamba mutegeererenga ku kino omwoyo gwa Katonda. Naawo mutegeerera ku kino nti omuntu ono aleka omwoyo gwa Katonda, era omuntu ono ali in line with me, with us, mu bulokozi buno bwe twatuukiriza, bwe twakkiriza, bwe twayatula. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Olw'ensonga tutunulira ebintu bibiri, tutunulira the Antichrist, tutunulira ne false prophet. Kakati tuli mu kutunulira false prophet, omwoyo gw'obulimba. Mutegeererenga ku kino omwoyo gwa Katonda. Buli mwoyo ogwatula nga Yesu Kristo yajja mu mubiri nga guvudde eri Katonda. Now waliyo omwoyo ogutayatula nga Yesu Kristo
yajja mu mubiri nga guvudde eri Katonda, eriyo omwoyo ogutakyatula. Naye nkujjukiza nti teriyo muntu yenna akwata Bayibuli asobola kwatula nti Yesu Kristo teyajja mu mubiri. Kiyinza obutabaayo, naye kino Bayibuli kyetegeeza nti omuntu yenna akkiriza nti Yesu ye Mukama naye nga takutte, tamanyi musingi gwa bulokozi, ng'amenya omusingi gw'obulokozi, bassebo ne bannyabo, oyo abeera aliko omwoyo ogwa Antichrist, oyo abeera aliko omwoyo oguwakanya Kristo. Bassebo ne bannyabo abampuliriza, for example, eriyo abantu beeyita balokole, naffe twalokoka, naffe tuli balokole, naffe tuli balokole, naffe tulina omwoyo, naye nga ekiyitibwa ennimi ez'omwoyo ezo takkiriziganya nazo, ezo gamba ezo tetuzikkiriziganya. Ojja omusange akugambe nti ffe bwe kituuka mu kubatiza tetukkiriziganya na kubatiza kwa kunnyika, ffe tukkiriziganya n'okubatiza okw'okuyiwa amazzi mu kyenyi, ng'omanya nti oyo takkiriza nga Yesu yajja mu mubiri. N'olwekyo oyo abeerako mark nti alipresentinga Antichrist, kubanga olunyiri luno olwokubiri lukiikirira doctrine, enjigiriza y'ekkanisa ya Kristo, enjigiriza doctrine mu kanisa ya Kristo. N'olwekyo eriyo abalala abo nno be Bakatuliki. Omukatuliki kizibu nnyo okukwata ekitabo kyonna kyakutte, however much nti they are Antichrist, naye kizibu nnyo okukwata Bayibuli n'ayatula n'agamba nti Yesu teyajja mu mubiri. Ekyo tasobola kukyogera, yet ate nga we prove to him nti he is Antichrist. Mukama yebazibwe. N'olwekyo kijja kityo okubeera nti he is Antichrist ate ng'ayatula nga Yesu yajja mu mubiri. N'olwekyo ensonga eri emu nti ali against emisingi gy'obulokozi, takkiriziganya na misingi gya bulokozi. Ekisooka, bwe kuba kubatizibwa takkiriza kubatizibwa kwa kunnyika, ayagala kubatiza kwa mukyenyi. Mukama waffe yebazibwe nnyo. Befeso 2:20 Bayibuli eyogera ku nsonga eno, twazimbibwa ku musingi batume ne bannabbi. Kakati ate bo mu bubbo gye bali tebakkiriziganya na kiyitibwa prophetic, tebakkiriziganya na kiyitibwa apostolic, era waliwo obuweereza obulala buli awo, era nabo bwabafere bavubuka bato bagamba tuli balokole, tuli balokole, tuli balokole, naffe twalokoka. Naye bwe kituuka awo, Befeso 4:11 Kristo n'awa abalala okubeera abatume, n'abalala okubeera bannabbi, n'abalala okubeera abasumba, abalala okubeera abasomesa. Ebyo byonna ebirabo 5 bajja kukkiriza nti Bayibuli ebyogerako, naye ebimu byakoma. Era bagambe nti ffe tukkirizaako ebirabo 3, ebirala ebirabo 2 eby'obunnabbi n'obutume wadde Kristo yabiwa bituule mu kkanisa, ffe tetubikkiririzaamu. Kakati abantu abo kasita omuwulira ng'ayatula enjatula efaanaganako bw'etyo, ng'omanya nti Antichrist aliko omwoyo oguli emabega we oguwakanya Kristo, kubanga awakanya empagi z'obulokozi. Oh, nazeno saigo ogu singabyona ompise mukama oku jangajoli oh nazeno. Mukama waffe yebazibwe nnyo. So olunyiriri olwokubiri lwe tuliko Yokaana ebbaluwa esookera ddala 4 n'olunya olusooka n'olunya olwokubiri. So kuno kwe tutegeerera omwoyo ogwa Katonda, nti omuntu afaanaganako bw'ati aliko omwoyo gwa Katonda. Oyo tali Antichrist, tawakanya Kristo, tali ku opposition, wabula ali wamu ne Kristo. Yoyo omuntu atambulira ku musingi gw'ekigambo kya Katonda, yoyo omuntu atambulira ku musingi gw'obulokozi, kubanga ekireeta Kristo ne kimutwala ku musalaba, gwe nange tufune obulokozi
n'olwekyo Kristo alina empagi ze yasimba ez'obulokozi, emisingi gye egy'obulokozi gye yasimba. N'olwekyo omuntu yenna atakkiriziganya na misingi gya bulokozi, oyo abeera mulabe wa Kristo. Kyova olaba nti baganda baffe bano Abakatuliki tebaatula Yesu. Kana kabeera kato ne bakayiwa amazzi mu kyenyi, ne wabeerawo akaatulira maama omuto oba ssenga ye n'akaatulira, akana ne bakayira amazzi mu kyenyi ne kakaaba, bassenga ne bakuba mu ngalo ne bajjaguza ne basala n'emmere ne balya. Amiina. N'olwekyo abo tebali ku mpagi za bulokozi, wabula bali ku mpagi eziri anti-Christ, bali ku mpagi eziwakanya Kristo. Mukama waffe yibazibwe nnyo. Bali ku mpagi eziwakanya Kristo. Ewaabwe bo bakkiriza nti omuntu akuweebwa obutuukirivu, paapa yalina okugaba obulokozi, paapa yalina okugaba obutuukirivu, nti omutuukirivu gundi, omutuukirivu Yowanne, omutuukirivu Luka, omutuukirivu Mangaliita, omutuukirivu gundi, omutuukirivu Kerodoniya, omutuukirivu gundi. Kakati bo bajja bagaba obutuukirivu bwe batyo, naye ng'ate Bayibuli yo si bweyogera. Bayibuli esomesa etya? Nti akkiriza Kristo aweebwa ekirabo ekyobutuukirivu. So tuweebwa ekirabo ekyobutuukirivu. Naye ate baganda baffe ne bagenda against, ne bagenda against the word of God. So that's why they become anti-Christ. Bawakanya ekyo Kristo kye yateekateeka, bawakanya ekyo Kristo kye yateekawo. Bayibuli esomesa omukazi omu, basomesa nti mulina okuwasa abakazi babiri n'okusukkawo. So Bayibuli esomesa nti olwokusatu lwe tuliko, na buli mwoyo ogutayatula Yesu nga teguvudde eri Katonda. Buli mwoyo ogutayatula Yesu nga teguvudde eri Katonda. Kakati kino kinjagala okutegeeza, teri mwoyo gutayatula Yesu. Kiddemu, teri mwoyo gutayatula Yesu. Mukatuliki ayatula Yesu, mu Seventh Day ayatula Yesu. Leeta omulala awo, somayo gw'omanyaawo yenna. Baatula Yesu, baatula Yesu, baatula Yesu. Naye kye tutunuulira mu lunyiri luno, amakulu agakirimu si kyekyo nti kwatula bwatuzi Yesu, kubanga n'omusamize naye ayatula Yesu. Kakati na buli mwoyo ogutayatula Yesu nga teguvudde eri Katonda, kitegeeza nti buli mwoyo ogutakkiriziganya mu mpagi za bulokozi, ogwo omwoyo guba teguvudde eri Katonda. Ogwo omwoyo guba guva magombe. Owuliriza, olina okwegendereza enjiri gy'owulira, olina okwegendereza ebintu by'owulira, olina okwegendereza ebintu by'olaba. Otherwise kuwulira n'okulaba waliwo ekigenda okuyingira mu ndaayo, mu muntu ow'omunda kimutte. So Bayibuli esomesa nti era ogwo gwe mwoyo gw'omulabe wa Kristo. That's the spirit of Antichrist. Okategedde kingizako okutegeeza. Ogwo gwe mwoyo ogw'omulabe wa Kristo. That's the spirit of Antichrist. Omwoyo guno ogwogerwako gubeera against enteekateeka za Kristo, gubeera against buli kibeera kijja, gwo gubeera against n'omulimu gwa Mukama, gwo gubeera against. It's the Antichrist spirit. Kyova olaba ennaku zino ez'oluvannyuma Bayibuli etuwoninga nnyo, Bayibuli etulabula nnyo, Bayibuli etukaatiriza nnyo ku nsonga eno eyitibwa eya Antichrist, nti waliwo emyoyo mingi egitayatula Kristo. Kiki kyentegeeza? Waliwo emyoyo mingi egiwakanya enteekateeka ya Kristo, waliwo emyoyo mingi egiwakanya enteekateeka ya Bayibuli. Tuli ffenna. So Bayibuli esomesa nti we mulaba emyoyo gifaanaganako bwe gityo, mumanye ng'egyo emyoyo balabe ba Kristo. N'olwekyo njagala mbategeeze, that's why nti buli Lwamukaaga n'Olwokutaano tubeera ne programu wano eyitibwa Omulabe wa Kristo. Twagitandika dda naye tuzze tukwatibwamu olw'ensonga ez'enjawulo. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Bayibuli esomesa olunyiriri olwokusatu bwe tuli Yokaana ebbaluwa esookera ddala 4, olunyiriri olusookera ddala olwokubiri, olwokusatu n'olwokuna. Tuli ku lwakuna, akatundu akabba. Na buli mwoyo ogutayatula Yesu nga teguvudde eri Katonda. Era ogwo gwe mwoyo gw'omulabe
wa Kristo mbajjukiza antichrist ennyiriri zino ezoogera ku mwoyo ogutayatula Yesu tekitegeeza nti kwatula Yesu mu kamwa. Of course bangi baatula Yesu mu kamwa naye ng'ate tebakkiriziganya na Yesu misingi gya kkanisa. Mukama yibazibwe nga tebakkiriziganya n'ekyo Yesu kye yakola ku musaalaba. Yes, weebali bangi nnyo agamba ndi mulokole naye nga takkiriziganya na Bayibuli nti Yesu Katonda, nga takkiriziganya na Bayibuli nti Yesu mwana wa Katonda, nga takkiriziganya na Bayibuli nti Yesu yajja ng'ayambadde omubiri. Mwebali Mukama waffe yebazibwe nnyo, mwebali gye bali eyo munda. Weewaawo nga bano abali ku ngulu abamanyiddwa ennyo bo tebakinaako buzibu, bajja kugamba nti Yesu yajja mu mubiri. Mukama waffe yebazibwe nnyo. So omwoyo ogutayatula Yesu tekitegeeza nti gwe mwoyo ogugambe nti Yesu ye Mukama, guno gugambe Yesu si ye Mukama. Tutandika okutegeerera awo nti ono nabbi wa bulimba ate ono mutuufu. Nedda, okutegeera omulabe wa Kristo kwe kulaba n'otunuulira omuntu oyo asomesa Bayibuli, ayigiriza Bayibuli. That's why nti emabegako awo twapostinga ku Facebook page yaffe waliyo omusomesa ow'obulimba, omusumba w'obulimba ayitibwa Ivan Ainebyona, Ian ndooza Ainebyona, ayina obuweereza buli eyo bwakifere nnyo. Post twagipostinga ku Facebook page yaffe. Omukulu ono kyakola kiri ekintu kimu, agamba abantu nti temujja na Bayibuli mu kanisa olw'ensonga nti Katonda oyo gwe mubikula mu mpapula za Bayibuli taliiyo. Katonda ali mu mmwe munda. N'olwekyo bwe batomanyi Bayibuli ye yamanyi bw'agenda okubyogera. Agenda kwogera ebigambo ebitakwatagana, ayogera ebigambo tebigattagana, naye akugamba nti Bayibuli eyo mugisuule. Era bw'ogenda mu kanisa ye tebasomaamu Bayibuli, teri awandiika, teri kusoma Bayibuli, teri kuwandiika. Naye akugamba ndi mulokole. Era bw'aba atandika okusaba owulira omulokole, bw'aba atandise okwogera owulira omulokole. Ebintu byonna n'agezaako kubiraga nti tuli wamu naabo. Naye bw'omusaza akaguwa najja eno n'omugamba owaaye gundi oli akabizzi, ajja gamba nedda sikalya lwaki Bayibuli eŋŋaana. Mukama waffe yebazibwe nnyo. So abo balokole bagamba ffe tulya nnyama, ffe tuli vegetarian, ffe tuli bwe tutyo, naye ate naffe tuli balokole. Kakati omuntu afaanaganako bw'atyo mulabe wa mubiri gwa Kristo olw'ensonga nti takkiriziganya na mpagi za bulokozi. Kansuubire nti onfuna bulungi. Era Bayibuli esomesa nti gwe mwawulira nga gujja omwoyo guno ogw'omulabe wa Kristo. Bayibuli esomesa nti gwe mwawulira nga gujja, kubanga Kristo naye yalanga mwegendereze mubeere beegendereza. Kakati Bayibuli esomesa gwe mwawulira nga gujja era kaakano gumaze okubuna mu nsi. Bassebo ne bannyabo, nga tumaliriza njala kutegeeza ebigambo bino gwali ku Just Gospel Media Uganda. Twavuga ekintu kino nga tukijja eri mu Daniel 7 n'olunya olusooka paka olunya olw'omusanvu, nga tukulaga amawanga agatudde ageeteeseteese okulabika nti gateekateeka Antichrist era nga gateekateeka ne false prophet. Eggwanga lye twasemba nayo lye lya Roma. Kakati tuli ku musingi Sitaani gwasimba okulabika nti ayimirizaawo enteekateeka ze zonna. Era nkujjukiza nti emu ku nteekateeka ze zonna kwe kulabika nti nno akakasa abantu nti Antichrist yoyo yekka era ne false prophet. So that's why tutunulidde ebintu bibiri mu kadde kano olwaleero. Tutunulidde false prophet ne tutunulira ne Antichrist. Bayibuli esomesa nti era ogwo gwe mwoyo ogw'omulabe wa Kristo. Yokaana ebbaluwa esookera ddala 4:3 tusome n'olwokuna obudde butudduseeko. Na buli mwoyo ogutayatula Yesu nga teguvudde eri Katonda. Era ogwo gwe mwoyo gw'omulabe wa Kristo gwe mwawulira nga gujja era kaakano gumaze okubuna mu nsi. Kati gwo gwabuna, ensi yonna gugimanyi, ensi yonna buli gy'ogenda bajja kugamba wano ekkanisa yaawo togendawo, abo baffere. Ekkanisa yeewali naye togendawo, awo nabo baffere. Bakola ebintu ebitategerekeka, babuulira enjiri etategerekeka. Musumba akwata omuzindaalo n'atandika okubooga
n'abeeranga gwe batuga n'atandika okubooga nti kikyobadde kinti mbadde njogera ne Katonda wange nti owuwo bw'atyo bw'ayogera. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. So olunyiro lw'okuna lugamba mmwe buli bakatonda abaana abato era mwabawangula kubanga ali mu mmwe asinga obukulu ali mu nsi. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Njagala kumaliriza nammwe olunaku olw'olwaleero episode eno gye tuliko eya Antichrist. Njagadde tugyogereko then tudde tulabike nti nno tugigaziya mu maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu. Wuliriza ekigambo kino olunaku olw'olwaleero. Ba Antichrist bangi. Ba Antichrist bangi. Kyovola Bayibuli esomesezza nti babunye mu nsi, babunye mu kanisa, bali against omubiri gwa Katonda, bali against omubiri gwa Kristo. Bano ba Antichrist tebazimbangako wabula bamenya bumenya. Lwaki? Nti bo batunulira ekintu kimu, bateekateeka Antichrist egenda okutuuka ng'omubiri gwa Kristo gunafuye. Eyalinga asaba takyasaba, eyalinga abuulira takyabuuliranga, eyalinga asinza takyasinza, eyali ayimbanga ennyimba za Mukama kati ayimba za laavu, kudda mu nsi dikula funduukulula, ebyo Sitaani byayagala. Eyali abuulira ekigambo kya Katonda mu mazima nga yakyuka mu bawulire eyo nti yali atambula bw'ati, ne bwe yatuuka mu bantu bana basomesa bwe bati ne bamuwamba. Ujuzi omusumba ali eyo Masaka eyo yatambula n'agenda, banne bamubalira n'agenda mu Amerika eyo nti okusoma, bafunye abazungu ku Facebook ne bamutwala, naye bamutwala bassebo ne bannyabo batandika okumusomesa ebintu ebitategerekeka. Nange kennyini abakyala abo baali bankutte nga baagala banjigirize era nga bangamba nti twagala tukolagane tuzimbe obuweereza 10 years ndoza now past 10 years past tuzimbe obuweereza. Is it like 7 years? Yeah, like 7 years past. Twagala tuzimbe obuweereza, tukole kino, tukole bino paperwork, biki nawo je. Naye tukusaba kino kikyuse, tetukiriziganya na kino, tukiriziganya kino. Nimbagamba what are you talking about? Nti ffe tetukiriziganya nti Yesu ye Katonda, tetukiriziganya nti Yesu Katonda, tukiriza omuntu omu ye Yesu Kristo. Tetukiriza Katonda naye tukiriza Yesu Kristo yekka, Yesu peke. Mukama yeebazibwe nnyo nga ye njigiriza yaabwe era nga bo tebakiriziganya na nsonga ya kubatiza muntu kumunyika mu mazzi. Tebakiriziganya mu bintu bingi nnyo bye twali tutunulira era nga tusimba mu biseera ebyo. Naye munnange munnaffe n'atwalibwa n'agenda era yakomawo yakka guze obutabo, ali mu kuwandika katabo kakwatagana ku kino na kino, twalimbibwa okuva edda, kati nzudde amazima. Mukama yeebazibwe nnyo. Naye ebintu ebifanaganako bityo tulina okubirindirira nti gw'omwoyo guyitibwa Antichrist gwabunadde ensi, guli mu bifo by'otakkiriziganya nabyo, guli mu bifo by'otakkiriza nti mweguli. Juzi mebegakawo omusajja ayitibwa Creflo Dollar yavaayo n'ategeeza ensi mu bimwawulira ku 1:10 n'agamba nsomesezza 1:10 ebbanga ddene ninjagadde okubategeeza nti byonna byali bifu. Byenasomesanga ku 1:10 bifu. Gamba muno nti Antichrist, the spirit of Antichrist is at hand. Bible esomesa nti weeguli n'olwaliro gwajja dda. Guno omwoyo gwa Antichrist guli mu kuteekateeka akadde katuuke butuusi batwanjulire nti yuno Antichrist ajja labika, ajja vaayo abantu nga bamukiririzaamu, nga balabira ddala ye Yesu, nga balabira ddala tekyali kulindira ssuubi ddala lyonna. Yesu yuno tumulabye, wamma yegwe Mukama. Kakati olina okubeera nga wooli weegendereza, olina okubeera nga wooli owuliriza nnyo. Bw'oba tosobola kuwuliriza nnyo, laba nnyo. Ebintu bibiri waakiri, beerako n'ekintu kimu. Amiina. Osobola okubeera n'ebibiri, osobola okuba nga olaba, osobola okuba nga owulira. Mukama yeebazibwe. Naye bw'obanga byonna tolinaako kintu na kimu, eyo tabbu egguse. Waakiri beerako na kimu, weegayirire Katonda. Waakiri akuwa amaaso agalaba,
oba akuwa amatu agawulira ng'ensi ey'omu mwoyo osobola okuwulira kyegamba ng'osobola okuwulira amayengo n'omanya n'okubadde nga togalabyeko n'omanya nti kati agamayengo mateefu n'omanya nti kati agamayengo agajja waliyo embuya gejja n'omanya nti tudduke twewogome storm. Mukama yeebazibwe nnyo. So ekkanisa y'olwaleero Kristo aginona naye ekkanisa ye agiwooninga agamba nti omwoyo oguli emabega ogufuga gwajja dda ku nsi oguli against n'omusingi gw'obulokozi n'omusingi gwe nasimba maliriza mbategeeza nti mwekuume munywere. Omuntu yenna kabyavaayo n'akulaga nti tukole tuti kati tukole tuti akakati tugende tuti kati tugendeke wa nabbi gundi oyo yalina amafuta agasinga kugamusumbawo katugende egindi mmwe abagala okubalagula buli kaseera teekawo omutwe buli kaseera teekawo omutwe lagula ne bakwasa obuzindalo prophet man of God major one general olwo gwempulira eyo bamuyita general prophet olwo gwempulira eyo bamuyita prophet ani bawadde amanya general prophet oli bamuyita general prophet prophet general erinnya lye prophet general omulala bamuyita prophet major 1 waliyo prophet major 2 kwegamba ng'ebitiibwa byonna eby'obunabbi babyewadde oli nagamba tugende eyo batulaguleko. Mukama yeebazibwe weegendereze nnyo ensonga ezifaanaganako bwe zityo. Oli najja mu kkanisa nagamba akatebe akw'amaato katuulako nti kikyati nti ekkanisa ya wano eno tosana kugituulamu kubanga omusumba waawo ali bwati ne bwati kubanga kakati kino ne kino wamaato tuula waawo Gwengoli against sikuzimba wabula kumenya gamba muno nti ogwo omwoyo oguyitibwa ogwa antichrist. Mukama yeebazibwe katoli ayinza okugamba ate mmwe abavaayo ne mukuba obuweereza bw'egindi ne mukuba obuweereza ffe tumanya abafere tumanya obuweereza obw'obulimba era obwo tubwogera ne tubugamba nti akadde nga katuuse tugamba nti obuweereza buno bulimba mudduke muveeyo naye nange sisobola kutunulira buweereza bulamu neŋŋamba nti muveeyo wabula ndabula bano abali mu buweereza obufu obufere obugenda okubuza abaana ba Katonda. Lwaki sikusibula nenguleka wano ne tweyongerayo olunaku olulala. Leero tutandiseko leeti olw'ensonga kajjaamu kabadde kangi nnyo naye ekisa kya Katonda weekiri kituwaniridde mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda abeerera ddala omulamu. Lwaki totwegattako n'otubuuzaako n'otubuulira ku ekyo ky'oyize mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo ng'oterawo mu comment wansi awo oyinza okuterawo ekibuuzo tujja kuba tukiddamu mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo. Sharingako ne munno tugabane era tugaziye obwakabaka bwa Katonda in Jesus mighty name amen. Mbasibudde tuddemu olunaku olw'enkya mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo amiina. Janga joli nazelo saiko singani omise mukama janga joli Saiko oku singabyonda ombi semukama oku jangajoli onazeno musaiko oku singabyonda kazi jetoli naza no musa